Kombo wa Uganda na wananchi wote, Kombo wa Uganda na wananchi wote, tupige marufuku wetu. Kombo wa Uganda na wananchi wote, siasa kuwe kwa Uganda, siasa kuwe kwa Uganda. Imara, 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 imara. Siasa kuwe kwa Uganda, siasa kuwe kwa Uganda. Imara, imara, imara. Kulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okubanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayungu gano aga Yugi Updates TV. Amagye ga UPDF gongedde okukakasa mu katambi ke bakoze nti baatuuse dda mu kibuga Juba. Kwongedde nno okuteekawo obukakafu obulaga ensonga n'okukakasa General Muhoozi Kainerugaba bye yalangira Minisita Abbof nti ejje lya UPDF balikola operation nti teryetaaga kubanga lisanguza byama byayo era ne bamugamba nti nno omulimu gwo kubanga otukiikirira mu parliament so si kubanga okwegamba otulambika kuki ekyokukola saako n'otubuuza ebibuuzo. Jjukira abaddewo engamba eziyitiŋŋana nga balaga nti nno amagye ga UPDF teganawa kubaako nga gayingira eggwanga erya South Sudan. Kati akatambi kafulumye kongedde okulaga obukakafu n'obujulizi nti nno amagye gadeployingiddwa dda mu kibuga ekya Juba. Ekituteeyo amagye gano kugenda kutebenkeza mirembe mu ggwanga erya South Sudan. Conflicts ezigenda mu maaso wakati wa Salva Kiir saako ne Machar vice president w'eggwanga lino. Amagye kigatutteyo kukuuma kibuga saako ne airport okukugatta n'omukulembeze w'eggwanga lino erya South Sudan okumukugira ku conflicts ezigenda mu maaso mu kibuga ekyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuwuliza era webale kwekuumira ku mayengo gano webadde okola kyamaanyi nnyo okubeerako gwe naatana kubanga otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo twegattako mukwano gwange ali yampuliriza. Tubaagala nnyo mweraba. Yes, oli ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuwuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu ndwane Kenya nalekaani menyani, namwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe.
ng'alina bizinensi yo ng'ojagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Enamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa either relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobola okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.